أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبتربة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tugenda kubeera nga tutunuulira ennyukuta ya dhaa'u. Tulabe obufulumiro bw'ennukuta ya dhaa'u efulumira wa, era tulabe n'ebimu ku bye tulina okubeera nga twewala n'okussaako essira bwe tuba twogera ennukuta eyo eya dhaa'u. Ennyukuta ya dhaa'u y'emu ku nnyukuta essatu ezifulumira mu bufulumiro obumu bwe bayita atraafi lisaani oba atraafu lisaani maa atraafi thanaaya al-ulya. Obufulumiro bw'ennukuta eyo n'ennukuta ziri ebbiri, ennyukuta eya dhaal n'ennukuta eya thaa'u, zifulumira ku njegoyego y'olulimi ng'ekwataganye n'enjegoyego y'amannyo abiri aga waggulu nga bwe twalaba ku mulundi guli ogwayita. Ku mulundi guno insha Allah tugambye tugenda kutunuulira ennyukuta eya dhaa'u olw'ensonga nti nayo y'emu ku nnyukuta etawaanyiza ddala etutawaanya bwe tuba tusoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tumaze okulaba ofulumira bw'ennyukuta ya dhaa'u nti efulumira ku njegoyego y'olulimi nga wakwataganye n'enjegoyego y'amannyo abiri aga waggulu. Lwaki ennyukuta ezo tezifaanagana? Ennyukuta zonna singa zijja ne zikwatagana mu bufulumiro ng'obufulumiro bwe bumu, then tutunuulira ebitendo byazo. Buli ebitendo bye ziina tuzaawulira ku bitendo. Kati ennyukuta ya dhaa'u bwe tuba tugyogera yo nnyukuta ya isti'laa'u, nnyukuta esituka oba olulimi lusituka bwe tuba tugyogera. Era ate ennyukuta ya dhaali yeeri gye twalaba ku mulundi guli ogwayita yo nnyukuta ya istifaali, amakulu olulimi telusituka. Yenjawulo oba y'emu ku bitendo ebyawula ennukuta ezo ebbiri. Nga ennyukuta ya dhaa'u bwe tuba tugyogera tugamba fi lawhin mahfuuz. Olulimi ludda waggulu, olulimi lwe luno, olulimi lw'omuntu lubeera bwe luti mu kamwa, lubeera bwe luti mu kamwa nga bw'olaba omukono guno. Kati bwe tuba twogera ennyukuta ya dhaa'u eyo, olulimi lusituka eno waggulu waalwo oba gye lutandikira, kye tuyita aqsa al-lisaan. Olulimi gye lutandikira wasituka mu bbanga bwe wati, wasituka mu kamwa. Oyinza obutalaba naye wasituka nga bw'olaba ka vidiyo ako. bwayo. Kakati ensobi ezimu ezikolebwa nga twogera ennyukuta eyo eya dhaa'u bwe kubeera nga tetugigezesa, olulimi ne tugaana okulusitula ne tugyogera nga dhaali. Olinaasoma fi lawhin mahfuuz. Obufulumiro buba butuufu naye oba ogimmye ekitendo kyayo ekijawula ku dhaali. Kuba tugambye ennyukuta senga zisinkana nga zifaanagana, ekizaawula biba bitendo. Fi lawhin mahfuuz. Olulimi lulina okubeera nga lusituka mu bbanga mu kiseera mwoyogerera ennukuta eyo.
omukka ne gubeera nga gukuba ku lulimi oba olulimi ne lusituka nga ludda ku luba olwa waggulu. Era ensobi endala gyetukola nga twogera ennyukuta eyo kwe kubeera nga tugikyusa obufulumiro ne tugiyita zu fi lawhin mahfuz obufulumiro bwayo oba obwonoonye oba togijje ku njegoyego y'olulimi n'enjegoyego y'amannyo abiri aga waggulu. Ensobi endala kwe kubeera nga tusongola omumwa nga tusoma ennyukuta ya dha. Oli n'agamba fi lawhin mahfuz, eyo nsobi. Ennyukuta ya dha teina bukwate bwonna na mumwa, teina bukwate bwonna na mumwa, si nnyukuta ya ku mumwa. Abasinga tuba tugisoma tugezesa omumwa fi lawhin mahfuz oba tusongola omumwa omumwa gusigala positioni yagwo, olulimi lwe lusituka ne tugamba fi lawhin mahfuz. بارك الله فيكم وجزاكم الله